Enkalu ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North oyinza okugamba zeeyongedde oluvannyuma lw'ekibiina ki NRM okulonda agenda okukikwatira bbendera mu kulonda kuno. Nga kiyita mu nkola y'okukkiriziganya n'abeegwanyiza ekifo kino, NRM ewanze eddusu ku Farida Nambi nti yakize ku banne ababadde mu lwokaano luno. Njagala okwebaza abakulembeze ba NRM okundabamu ekirungi okubeera nti ngenda gatta ettafaali ku kalulu ka by-election eno. Ye Hanifa Kaladi omu ku babadde beegwanyiza okukwatira NRM bbendera yeebuuzizza Farida Nambi gye yavudde ate okwagala okuvuganya ku kifo kino. Ne tutambula ne tunoonya akalulu naye ku ssaawa esembayo ne baleeta omulala ataludde mu lwokaano ng'ate tava ne mu Kawempe North. Yeekokkodde ekibiina kye okusosolanga entakera. Ekyo kintu kya nnaku nnyo ffe nga bannakibiina nti batulaze nti wabeerayo abaana n'ebyana. Era awakanyiza n'enteekateeka eyayitiddwamu okubasunsulamu balyoke baveeyo ne Farida Nambi. Weeyingiddemu eby'obusuubuzi nti fulaaga tugenda kugigula. Wabula mmwe abagenda kugenda ku gurawundi ne abavubuka muli wano ne mugenda ne munoonya akalulu kammwe ku ssaawa esembayo ne baleeta omuntu omulala. Ekintu ekyo tetugenda kukola kukikkiriza. Hanifa akoowodde ssentebe w'ekibiina kyabwe aleme kwefuula kyesirikidde ng'alaba ekibiina kisereba. Chairman wa NRM alina okukimanya nti ffeffekka abeeyonooneredde ekibiina. Ffeffekka abakulembeze baasendinga ku ground beebo abatuleetedde okubanga tujja independent. Nambi eyaweereddwa bbendera naye amwanukudde. President alina bye yatulambika bye tulina okubeera nga tutambulirako ate nga ye party chairman waffe. Mu bimu ku ebyo yagaa nti walibeerawo independent, tetugenda kubeera na kamyufu, tugenda kubeera nga tulonda omuntu omu ffenna gwe tulina okuyimirira emabega to delivering a by-election. Ono atubulidde nti bba abalala bakkiriza okukwatagana naye basobole okutuuka ku buwanguzi buno. Ye yeemulugunya omu naye nze ne bonna abalala ababadde beesimbyewo nga Honorable Onesimus Mutumba, Honorable Juliet Namale, Honorable Sankara Katabazi ne Honorable Jemba ne Honorable Takuba twasazeewo tutambule ng'omuntu omu era mugenda tulaba nga tutambula. Farida Nambi yavuganyako ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Kampala mu kulonda okwaggwa naye n'awangulwa. Atubuulidde lwaki asazeewo okudda ku kifo ky'e Kawempe. Mukimanyi bulungi nti navuganya mu 2021 ku district enamba naye nensobola okufuna ekifo ekyokubiri. Essaala yange eri Mukama ebadde egamba nti Mukama nsitule okuva mu kifo ekyokubiri ntuuke ku kifo ekisooka. Agamba ababijweteka nti si wa mu kitundu kino ono ategeezezza nti bamulima mpindi ku mabega. Nina amaka ag'omwami wange agali e Makindye era tulinayo n'eddwaliro lye tuddukanya. Naye ate tulina n'amaka e Kawempe Mbogo opposite omuzikiti gwa Wambogo. Kale awo wembeera era weewali ne office gye tuvaamu okugenda okukola ebyobufuzi mu Kawempe North. Ku ky'okuba nti ekifo kya Kawempe North kimaze ebbanga nga kiwangulwa baludda luvuganya gavumenti ebyo abiyise bya butaliimu. It is true we twatandika mu kulonda okumu twafuna wa NRM gwe bayitanga Mwami Luzinda oba omujjukira. Then nabeera followed by Honorable Latif Sebagala emirundi ebiri. Then nabeera followed by Honorable Muhammad Sejirinya the late. N'ekibiina ki National Unity Platform olunaku olwaleero kitandise okufuna abeegwanyiza okukikwatira bbendera ku kifo kino. Batuwe National ID. Olwaleero babiri beebalaze obwetaavu okubadde Umaru Magala ate yategerekeseeko nga Frederick n'agaanibwa olw'obutatuukiriza bye yasabiddwa ku kifo kino. Omu abadde Magala, Umaru alese ebintu byonna bye twayagala, National ID, membership card, academic papers ne CV ye kugamba byonna tubiyisiza nga bituufu. Kakati omulala abadde Frederick azze wano kuba tufollowinga this bino bye twabasaba. National ID abadde nayo, membership card eyapata abadde nayo, naye ng'empapula ze zibadde zibulamu ng'alina senior 6 ne tumugamba addeyo aleete empapula ze ennungi kuba
tosobola kubeera ng'olese senior sick n'ogamba nti weerabiddeyo senior fu. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda okujjuza ekifo kya Kawempe North kwa kubaawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu era nga kampeyini za kutandika mu butongole ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.